bw'abadde avuga okuva e Kampala ng'adda mu bitundu bya Hoima oba ng'ali ku Hoima Road okwo eyaliko Minister wa Tourism Honorable Godfrey Subi Kiwanda olunaku olwaleero ku makya Smatusa akabenjedde kabusa akabadde kayinza okutwala obulamu bwe ate okubulirayokko mu ttaka ng'amateeka amapya ku nguudo gaakayisibwa era nga gaakateekebwa mu nkola buli muntu abadde asuubira obubenje okubeera nga bugenda kukendera so si kweyongera olunaku olwaleero angenda kuba nkujjukizaako amateeka ago agamu kugagenda maaso n'okukola ku nguudo z'e Uganda n'ago agafuga abavuga ebidduka video nkusabye sooka ogimpereka like kijambeko okudduka ku misinde egy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba okosaako okugiwuliriza mukadde tukusaba mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information tukuwa amawulire mu butuufu bwago ate nga tugakutuusaako mukadde nze Vicky nkwanirizaako nate olunaku olwaleero ku makya yaliko State Minister for Tourism mu Uganda Cabinet omukulu Honorable Godfrey Subi Kiwanda era nga mu kaseera ke kamu mu ssaawa z'olunaku olwaleero ye Vice Chairman wa Buganda Region mu kibiina kya NRM Smatusa akabenjedde kabusa olunaku olwaleero bw'abadde ali ku Hoima Road okusinziira ku butambi oba okusinziira katambi akalaga engeri emmotoka gye zikrashinzeemu emmotoka kumpi 2 namba naye okusinziira ku nnyinnyonnyola gye bannyonnyola akabenje kano gye kaguddewo kalaga nti minisita abadde avuga then ne wabaawo emmotoka endala nga bw'ogenda okuba ng'ogiraba mu kavidiyo ako ng'eri mu maaso so tekitegeerekesa ani akoonyaani bali okusinziira ebiri mu katambi byonna minisita alaga nti oli omugoba w'ekidduka kiri yavuddeko ensobi ate okuba nti asobola okuba ng'amuinvolvinga mu kabenje kano okusinziira ku mateeka amapya agagenze maaso n'okufulumizibwa era ne gateekebwa mu nkola ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwe tulimu ogwa May ekintu ky'okumaintaininga speed ku nguudo kye basoose okuba nga bakola oba nga bakolerako ddala ng'ebidduka byonna baabirimitinze era ne bateekawo ne fines ez'enjawulo n'engeri fines zino gye zigenda okuba nga zisasulwamu okusinziira ku mateeka amapya agali ku nguudo olunaku olwaleero agateekeseddwa mu nkola mwemuli amateeka g'okuvuga endima nti singa osusa sipiidi 3 weziragirwa naddala mu butawuni obutonotono ojja kubeera ng'okubwa engasi oba fayini ey'emitwalo 20 20 tisinga osukka speed ya 50 eziragibwa mu bubuga obunenenene ojja kuba okubwa engasi ya mitwalo 4 ate singa osukka speed ye 10 ezirambikibwa ku nguudo z'e Uganda ojja kuba okubwa engasi ya mitwalo 6 nti singa oba olemereddwa okusasula ssente zino wakati w'ennaku 3 z'essaawa 74 ojja kubanga butereevu ssente ezo oba fayini eyo yeekubisaamu ebitundu 5 ku 10. Let's say singa bakuwa fine ya overspeeding nga wakubye speed ya 6 mu bibuga oba mu tawuni ojja ne bakuba ekipapula nga kirina okusasula emitwalo 4 bonna alemererwa okusasula emitwalo 4 mu ssaawa 74 ojja kuba ogenda kusasula fine wa ssente mitwalo 6. Ekyo no kitegeeza nti buli kipapula kye bakuba olunaku olwaleero ku luguudo olina okuba nga oyongeramu ebitundu 5 ku ezo ssente ezakubiddwa mu fayini yo. Eyo tteeka ppya abavuzi b'ebidduka oba abakozesa enguudo bye mulina okubeera nga mumanya oba nga muteeka mu nkola nti singa kakutanda n'oyisiza weotalina kuyisiza waliwo fayini eyateekeddwawo era ng'egenda kuba ekkubwa butereevu. Okusinziira ku system empya gye batuuma EPS system ng'eno egenda kuba monitoringibwa kamera and of course n'abasirikale aba traffic abali ku ground bagenda kuba babifaako nnyo nnyini ddala nti gojja kweyinula ovuge speed ezisukkulumye kwezi ezirambikibwa ku bipande oba ku bupande bw'okukuba oba bu signpost ng'olowooza tewaliwo omusirikale akulaba kumbe kamera esobola okukapityalinga number plate yo netuwa ne offense yo then nekuwa charge yo ku email then ne mu SMS. Ekyo kati abagoba b'ebidduka mubeerewo nga mukola ki? Mubeerewo nga mukimanyi bulungi. Okuvugisa ekimama
oba bakuba EPS ticket kati ya mitwala meka mitwala 5 bovugisa ekimama nti singa olemererwa era okusasula emitwala 5 ogenda kubanga osasula emiliyoni emitwalo 7.5 no singa olemererwa okusasula fine yo eyongezwamu 50%. Whereby bakuba ekipapula kya mitwala 5 oyina okuteeka okwongerwamu emitwala 2.5 within 74 hours. Singa obeera oyogerera ku ssimu ne bakwata bagenda kukuba ekipapula kya mitwalo 4. Emitwalo 4 in case ng'olemereddwa mu 74 hours ennaku 3 okukisasula kigenda kuba kikuze nga kya mitwalo 6. No. Esimu mitwalo 5 bw'olemererwa kakadde. So kuliko n'okusiba gegamu ku mateeka amapya agagenze maaso n'okuyisibwa ku nguudo. Ndi kukola ngenda bakolera video y'amateeka gano gonna nga bwe bagayisizza era nyongera okugaba nnyonnyola musobole okubeera nga mubimanya mu abakozesa enguudo sina kindi nammwe abagenda okukomawo abajja ne bapangisa wane emmotoka alusi wakajja oguze wane emmotoka yo tomanyi kubo kiki kye ligenda kubanga likozesa bagenda kusika emmotoka z'abantu bajja kukwata emmotoka ng'erimu ebipapula nga 5 ebipapula ebyo byonna abagenda okubibalirira nga biri mu overtime bya expiring dda zino 74 hours nga zaggwako dda bakube bukubi ki receipt oba bakube bukubi ki ticket nga toyina ngeri n'emu gy'ogenda kubanga okyewala. So n'olwekyo abakozesa ekkubo mubeerewo nga mukimanyi nti anytime emmotoka yo basobola okugisika ate si bammotoka bokka nammwe abakozesa pikipiki azilonga zoyina digital number plate ku kidduka kyo wegendereze okuba ebitaala wegendereze okuba nti ovugisa ekimama oba okuvuga mu ngeri etasaanidde otherwise ogenda kuba ogwa mu fine egenda okukuleetera either okutunda obubwo osasule fines zino oba olekewo ekidduka poliisi y'ekibowe. Naye amateeka gano nsaba bajjasi bagaziye parking yards za poliisi kubanga bo abalina okuvuga ebidduka bino si baakusooka kugondera fines zino. Of course buli alina ekidduka agezaako okuwakanya amateeka gano amajja naye temulina kyakkola. Abakulu baagataddewo ate kijja batwalira akaseera kawanvu emba mwagala kwekuŋŋaanya ng'abavuzi b'ebidduka okugenda mu kkooti okusaba bagamenyewo. Lwakuba kale nti ne gye bakoppa amateeka gano enguudo zaabwe ennungi. Wano tulina obuzibu nti okusala ekitaala bagenda kuba bakuwa fine ya mitwalo 4 okusala ekitaala. Naye waliwo system wano nti jamu bwakwata musawa z'okumakya oba sawa z'olweggulo ng'abantu banyuka oba nga bajja ku mirimu okukola, abasirikale ba traffic bayimirira mu bitaala. Ojja kugenda awo nga ku Jinja Road, ojja kugenda even wano ku yali sawa ya Queen n'ebitaala ebirala bingi. Omusirikale ayimirira wakati mu bitaala nga byaka red na stoppinga bye batadde emmotoka ze batadde ku green ate n'ayita mmwe bye bakyakutte ku red nti muyitewo n'atandika controllinga ebitaala ebyo manually. So kati kigenda kubeera kikyamu nze omusirikale ajja kuŋŋamba yitawo nga kiri ku red nsigale nga nkyasibye kuba sina bwe nja kunnyonnyola EPS system nti munnanga omusirikale akoze eki ampise mpitewo. So kati tulina okubeera abeegendereza either abasirikale batuviira ku kkubo ne badda mu system zaabwe ne batukuba bulungi ebipapula byabwe nga tewali agenda tukaka nti ate tugenda kufuna excuse omusirikale yaŋŋambye kola bwoti kola kino. Osanga wali awo ennyini ku sawa ya Queen we yali nenooza nakati wakyayitawo ku sawa ya Queen si wakiri ku sawa ya Queen kati oli osobola omulagirira n'omugamba nti jangu wano ku awali sawa ya Queen era agamba ku sawa ya Queen. Kati ku sawa ya Queen awo emmotoka bwe zijjula kuba kyeziyingira ekibuga naddala mu ssaawa 3 ku 2 kitundu osanga omusirikale wa traffic ne munne abo basatu nga kuliko n'ayina amayinja naddira n'ayita emmotoka na stopping emmotoka eziva ku bitaala bya Ntebe Road n'ayita eziva eno
ku Ntebe Road eziyingira ekibuga ne zigenda mu wanuwe omusirikale ye kennyini yakuyigiriza okumenya amateeka kati atakugamba jangu mu wanuwe kati omusirikale ye yennyini afuuka ebitaala omusirikale afuuka ka road sign nakugamba yita wano tewaliwo kipande kyasose kuterawo nti oba diversion mass eriyo oba oluguudo lugenda maaso n'okuddaabirizibwa nedda wabula kugambye bugambi yita wano n'ovuga wanuwe mu kibuga kyokka ate gwe lwokozeemu ensobi oli mupya mu makubo naye kati ate okola otya ensobi ku kkubo nga kitegeeza wafuna pamiti yo tewasoma leeni zino kuba osobola okulaba leeni nti eno ya wanuwe anyway abantu bagira ne beerabiramu ne kale bwe weerabiddemu ekkubo n'ovuga wanuwe omusirikale bw'akwata ayagala akuyisenga mu tujju so kale byebyo okusinzira ku kabenje nga bwe kabadde emmotoka ya Godfrey Kiwanda Asuubi Honorable eweddewo naye ye tafunye enkwagulo sizirabye n'emmotoka yo yennyini eweddewo mukama mulungi kya mukisa mulungi nti ye ng'omuntu tafunye bisago birabwako newankubadde ayinza okuba afunye obukosefu munda so sigenda kubanga nsukkakaawo nja kufuna obudde mbalambulira amateeka ago nga bwe baagayisa ne fines zonna na biki by'olina okwewala sinakindi by'olina okugoberera ku kkubo okusobola okuba nti ekidduka kyo okikuuma nga tekiina misango mpoziko abayina ebipapula mu bidduka byammwe mu system enkadde mwe temweraliikirira bwe kiba kyayitako nange nkiina mbakinkuba kimazeemu emyezi 3 naye sivuga ya parkinga so kati system eri enkadde tegenda kuyingirira mu system mpya ate obuzibu abagenda okuddukanya system eno si bano bakakati nti bano baffe tugenda kunyumya nabo system si yaffe ya wano abayina gy'operatinga beeri kati ndowooza owulira obuzibu obunaabaawo ng'oguluba n'okunnyonnyola tewali kunnyonnyola sasula vaawo so kale byebyo tusinkane mu updates eziddako mbere bulungi mweraba